Salonga Mulenge Jotuse. Buno bakanjala bugende eri wasanya Kalu Charles Peter Mayiga era asaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka munumire kutu nsooke mpisobo bakabo. Nga tuli mu katubagiro akayitirivu ngazi nano wenkufu njera tegeeza mu ndabanda Uganda abagala Buganda ne Ssaabasajja Kabaka. Nti Salonga Mulenge ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'akabinja kakali emigabo balidde okusanya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna. Era asaba aliranye Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti tageza n'akyusa mu ntambula ye yenna ng'akomyewo mu ggwanga. Nti oba mugambi omufunire ka private jet kamutwaleko wanaabava oba atuuke gy'alaga. Tageza ne yeetantala okuba nti bamuwa akanyonyi konna okumutambuza. Yo plan naye njitidde mu advance. Nchiddamu aliranye Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti muzzukulu w'amazige lumbuye akusaba n'obuwombeefu. Bw'onooba okomyewo tebageza okukyusa mu ntambula yo nti kati olinnye bakufune ka private chop baku helicopter kakutwale ku mukolo wonna w'onoobalaga ne tokalinnya kaveeko kaleke. Nawo bono bakanjala obuulirize bulungi ali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka omwotegereze. Mu mbeera y'emu Mayiga mwatambulira ng'alinganga ensi mwatambulira jjajjaawe. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti Charles Peter Mayiga Salongo wasanyaga Mulenge ejja yawandiikidde ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence ekikulira James Birungi. N'amutegeeza nti bw'ati nti mukulu nkuwandiikidde ebbaluwa eno nga njagala etuuke wa mukama wo ye Museveni omutegeeze nti enteekateeka zaffe zigootaanye naye tetwagala Kabaka Mutebi aleme kulaba ku njuba ey'omwaka ogujja oba talaba ku njuba ey'omwaka ogujja. Ulira bulungi nnyo talaba ku njuba ey'omwaka ogujja oba okuza amazaalibwa ge ag'emyaka 7. Mayiga kennyini mu kiwandiiko kye yawandiise n'asindikiramu n'embalirira ey'okutereka Ssaabasajja Kabaka singa missoni yaabwe ereebanga egguse nga bw'agyagala. Naye Mayiga njala kutegeeza mu biwandiiko by'owandiise kankutegeeze. Ebigambo bino ogenda n'obiwandiika n'osaba buli ky'oyagala naye kimanyi nti ebitongole bino birimu abantu bannansi abatalina buzibu na Buganda abatalina buzibu na Kabaka abafulumya information eno. Gwe okwagala okutta Ssaabasajja Kabaka gy'oli nti mulya mu ssuwaani y'emu oba awulina ky'omubanja omala biseera kubanga naawe bw'omaliriza okukola mission eno y'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka naawe kennyini nakugamba dde essasi ly'oppandiikeko erinnya lyo kubanga lyo seritaleka bujulizi wattira kitaawo okweka obujulizi naye ate ggwe. Era ebbaluwa egenda mu maaso negamba nti bapulaninga okugyawo Ssaabasajja Kabaka era mu mwaka nga tazalire ku mwaka gujja oba kulaba ku mazaalibwa ge ag'omwaka ag'ensanvu. Naye nga bino byonna ebbaluwa yagiwandiise yatuuse ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2024. Bbaluwa yatuuse ku CMI ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2024. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ensi etegedde bulungi nnyo enteekateeka zo era buli kimu bakitegedde. Kati nga nfundikira wano kuba njagala omubaka bugende wa Ssaabasajja Kabaka n'abamuliraanye. Njala tegeeza mwenna Obuganda nti ndabagambye ku Sunday wedding program emuli Bulange Mmengo nti omusajja ono ali mu kuteekateeka abantu be abagenda omukolera emirimu gye ng'afuuse Kabaka wa Buganda. Wetwogeredde essaawa zino nabagamba nti ayina nabagambye nga tannagifuluma nabagambye nti omusajja ono alina akabinja kakaabalangira n'abambejja. Ne mbagamba nti atandise okulonda abasajja abakulu b'ebika abataka. Ne mbagamba nti agenda kulonda ab'amasaza alonda ab'amagombola okutuuka ku byalo wansi. Tewaayise kaseera mpawe kaaga omusajja ono olw'okuba nti waakabano taswala. Jjo yabalamu ku lunaku olwajjo n'ajja afulumya ekiwandiiko nti Ssaabasajja Kabaka asiimye kyokka nga Ssaabasajja Kabaka yagenda kukyala wa Kasujja nti akyusiza mu bukulembeze obw'amasaza n'obw'amagombolola. Era n'agamba nti ye n'asayiningako nti wasanya Kalu Charles Peter Mayiga. Kati oŋŋamba otya nti omuntu yakyadde wa Kasujja ate yalonze abakulembeze abapya n'atasayiningako nga n'ebbaluwa gye wataddeko tiyabadde headed. Kanti bikira Obuganda abasajja n'abakazi bonna abadde babuuse wasanya Kalu Charles Peter Mayiga mu Bwakabaka bonna yabakunkumudde omukono mu kibya abadde tebakkiriziganye nabo. Naye olw'obutafulumya kyama n'ebyo ababadde bayina
yabagambi mugenda sigala ku payroll ya state era nga state za muzifuna n'ateekawo abantu abapya bagenda omukkiririzaamu era abantu basigenda sigala bafuna state ze badde bafuna naye nga ko okubajjako yabajjeeko kubanga ate ebyamamala okukola ki okufuluma naye nze nga mumanyi nti nsomola buli wamu era nabisomodde bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaabaze banaava abasajja bonna abalondeddwa kuba amagombola ab'amasaza bonna bakada ba NRM ba National Labourers Movement 100%. Mujjukire nti omwami ono buli Ssaabasajja Kabaka lwabadde amugobanga akyusa nkiddamu nti n'okufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka okugenda okukyaliwo akasujja yazzeemu n'amukwanga ekiwandiiko era n'akubira Museveni n'akubira ne Salim Saleh n'amugamba tojja kuvaawo naye kyusa nga bwe twali tugenda mu maaso ntekata okutuusa obukulembeze bonna era we yakyusiriza n'awandiika nti ate gw'ogamba otya nti nonza abantu ate gwe n'onsayiningira wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ensi ekulaba bulungi nnyo kanyogereko na kano ebira tunabyogera ku Sande abaganda mwena badde bazze bangoberera mbagambye ensonga zino abagamba nasooka kuba muganda nga sinnafuuka munda Uganda mujjukira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka embeera bwe yamukyankalanako abadde bampakanya era ne banvuma ne baga nze nabimanyiira kubanga ndi musajja muganda mwalaba minisita wa Lands Mayanja yajja n'ajiriga Ssaabasajja Kabaka nti agamba ati alina ettaka naye nga tasobola ddijjamu ssente nga nano ffe twamu ssente ez'okola ki ez'okugenda omujjanjaba kyokka nga ssente bwali 6,000 Mayiga ssente n'azibba n'akabinja kaakaani akakyole bemale bwe yakomaoko kiwalemba ne mukuba ssente n'azizzaayo ezimu nabaga nti azizzeyo nga tannalekulira Mayiga ezise n'aziremera kati kansooke embavuga embazzeeyoko emabega omwami ono okumanya taswala era ng'afungula ndiga yajja neyekazanga omusazi w'ebyayi kukuba n'agamba Ssaabasajja Kabaka asiimye oba sooka osimbe wakati awo Ssaabasajja Kabaka bw'amala okugwa mu njega y'okugenda bw'amala okulwala n'anoonya ensimbi ezimutwala e Bulaaya nga Mayiga azigaanidde n'amala musajja tuneyeeya n'afuluma n'agenda bamujjanjabe w'akasujja wayita ebbanga ttono nnyo Mayiga n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye ab'amasaza bawadde emmotoka 18 amasaza gali 18 emmotoka zino nga za kika kya Harrier nga buli mmotoka eyo ebalirwamu bukadde 40 n'amala n'awana ab'amagombola pikipiki nakoze okubala kwange okutonotono nga bw'obala miliyoni 4 n'okubisaamu emmotoka ezo bw'okwata emmotoka ezo 18 n'okubisaamu ku miliyoni 4 buba obukadde 720 bw'ogatta pikipiki ziyagabira ab'amagombola ezo saazikubisizaamu n'ekibali buli pikipiki eri ku miliyoni 7 ze ssente mmeka mpitirivu kati gwe n'oga nti Ssaabasajja Kabaka yasiima n'abawa emmotoka n'abawa ne pikipiki naye ate ng'ebbanga lya myezi 2 n'ekitundu bega Ssaabasajja Kabaka yali atadde wakasujja nga tanase zimukyaza kubeera wakasujja na kumubeezaayo kati omusajja najja n'ajerega Obuganda n'avuma Ssaabasajja Kabaka kati ekyo mwakirabira tumwagala kitegeera mwakirabira ono omusajja state yamuwa emmotoka zino aziwe ab'amagombola ne pikipiki nga yeerabidde nti ate bajja kujja mukuba eggolo mugambe nti ate Ssaabasajja Kabaka oŋŋamba otya nti Ssaabasajja Kabaka asobola okutuula ssente ziri mu kawumbi n'agula emmotoka obuwulunguta obw'amagulu 2 n'amagulu 4 abuwe abakozi be ate ye alina okufuna ssente zimujjanjaba video tenatandika njagadde sooka bisoboka buno nabagamba nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka munna Uganda kati ndi ku mboozi ya Ssaabasajja Kabaka n'atera ogita obubaka bumutuukeko nkiddamu minisita Mayanja yajja n'ajerega Obuganda n'ajerega ne Ssaabasajja Kabaka nti abeera tera amatanga tanase zimujjanjaba ng'ono yajja n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagaana okujja okuwaayo boodabooda n'emmotoka ezo kubanga tazimanyiko mayitirizo mukitegedde network amugireko bagikwatemu mujja gisanga ku mutimbagano nzo mukitegedde bulungi nnyo ebiboozi byanyuma ku social media tebikwatagana naye nze nakugamba geza Ssaabasajja Kabaka omutuuseko obuzibu ojja kitegeera nti Abaganda okusirika si munnyo gwa kisula eyo security alert ya Ssaabasajja Kabaka n'amawulire ewedde
Katika tusimbule mbozi. Tutandikidde luddawa. Katandikire wano. Njala soko tegeeza Mr. President Bakyagulanyi Ssentamu njagala oyiteko wano eddakiika ntono nnyo sooke nkutegeeze. Okusookera ddala twagala tutwala omukisa guno okwebaza ekibiina kya National Platform abazadde abatuzaala n'abasale ba comrades baffe bonna abakyawagamidde mu makomera. Mwebale kuguma, mwebale butava mu baana bammwe. Abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kutegeera sitolo kyeki. Nze ne bwekera kumale baganda mbe bamuse. Ewokunzika mmanyiwo bibagwedeze badde nwadde ggwanga lyange. Kyekyo n'abaana kyebaliko. Naye muganda ffe mwamulabye gwe bayisizza oyo muganda ffe Ssaanya. Naye nfunye information nti ku basibe 28 abataano babasigazizza ne babatwala e Makindye. Wazzeeyo 23 ekitalya. Bano abataano basigadde babakubye bubi nnyo. Nnyo. Kuliko n'omu ekigambwa nti yafudde. Erinnya litandikizaako Mantini. Yafudde. Naye Didigi, Kahanga Muhanga, James Birungi n'ebitongole by'okwerinda bigambye tebaayo muntu yenna afuluma information eraga nti waliwo omwana Nuupo yafudde ng'afidde mu Barasi Makindye. Bano abaana basigaddeyo bali bubi nnyo. Njagala President n'ekibiina kya National Platform musabe kooti ebawe ekiragiro ekitalinda. Mukitwale ku Uganda Human Rights Commission ewali Nagadya oba Wangadya. Mukitwale ku embassy ezisinga obungi. Bawe olukusa mugende mukebera amakomera gonna ewali abasibe ba National Platform. Kubanga era ntegeezeddwako nti GMG genetically modified general GMG mana namu wakati amanya amala genetically modified general GMG genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba oba the daily drinking general Muhoozi Kanyarugaba. When never nkola information ku Wednesday this week nembagamba nti abaana bafu basinga obungi abala bamutamanya batali ku records babatira ku bloko bine bazike manju eyo kyagenda ku embassy ne international community bateeka semwa ku pressure ne bageza ku ganti basimula amagumba ago bagadduse. Kati wenaze mune kuba information yeno Didigi yafunye intel nti amagezi genda wa international community okujja okulambula safe house nga tebategezezaako muntu n'omu bamuinformize nti bayinza okubazindako either to do tomorrow. Didigi ayisizza radio code buli ewali safe house mu Buganda wonna. Abaana bonna bakubibwa obubi bonna bafulumiziwe mu safe house ezezo okulira Ssemwa Yembuya okulira Ekireka n'Ekyengera ne wonna ne Kolo bonna basooke bagibwemu basooke batwalibwe wabweru wa Buganda bali bana amala okumala okukebera safe house zino batocha chambers babazzi. Mwenna bakola ekiro muyinza okulabako olwaliro benkya ng'emmotoka zijja fanga n'endala zitambula nnyo ez'amagye bajja kuba bafulumya abaana abo abayisibwa obubi okubakyusa okubatwala mu bitundu ebirala then bali bamaze okujja okukebera then bano baliko bakomyewo. Kino kifulumye leero Didigi oba GMG genetically modified general bibiragiro byokuba kati ye commander overall commander our orders. So radio code yayisedda wonna buli alina safe house nga mulimu abaana abakubowi abatali ku record bonna babajjemu. So ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo njagadde president akitegedde nti ngenda kusaba olwaliro president mufune ekiragiro kya court mugende mu kyale makomera gonna okuli Kitalya Luzira Kabasanda aliyo okuba abantu bali gana makomera getumanyi wali abaana bali makomera amabye nnyo. Era ebintu bino byonna bikolwa mu Buganda wokka tewali walala. So ye badde njagala okusooka okuyisawo president agitegere bulungi nnyo then tulyoka tusimbule. Ebiroza security alert nayo giyisizaawo. Ensonga endala nsuspectinga gye bujjako katono wandibaawo akabenje k'ennyonyi
mu airspace ya Uganda nenga kabenje kano kayinza okutwala obulamu bw'abantu nga banako batano ba government officials. I suspect kano mujja kaje na kuzomwe ziri 17 mwezi ogwokuna mwaka 2029 sorry nchiddamu resident na kuzomwe 17 omwezi ogwokuna 2029 nsuspecting jabujjako katono okuwaawa akabenje k'ennyonyi mu space ya Uganda nenga kayinza okutwala ba government officials. Bwetegeza government official muntu alina akolera government simanya to what level ne suspecting okubeera okusinzira ku sources zange ne feelings zange mujja kasalayo mujja kaza ennaku zomwe zibagambye nkoze general ba government officials ekina kyo mukitegedde so ne yasaba sajja kabaka yagifuniddemu mujja kitegeera kati awo tuvudde okatugende ku nsonga endala eyatulese. Kansoke mbasomere eggulire lino abasinga obungi muyinza okuba amawulire nti mwagala bako. Abalaba ensonga zino mu myaka emikadde ennyo baaziraba naye abasinga obungi temwazi mu matu. Omugenzi Paulo Muwanga yabagamba mujja kitegeera Museveni kaatutta obuyinza mujja kiwulira. N'omugenzi Njuki eyali awandiika akawa eggulire bayita Shariati yabagamba abaana n'abazzukulu bajja kubonaabona lwa Museveni. Eggulire yaliwandiika ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omunana 1992. Eggulire lino eryali aligula siringisi 2.5 eggulire lyali ligula nusu 2.5. Omugenzi Njuki yawandiika eggulire lino lye bayita Shariati. Abasinga obungi temwalirabako. Shariati omugenzi Njuki era Museveni yamugjawo lino eggulire abasinga obutubaga nti tuoludde mu bintu bino nenga mwe temumanyi Shariati liri eggulire twalinawo amawulire twalina musizi mwe mumanyi bukedera New Vision simani ready paper amawulire gaaliwo nga tugasoma. Shariati waliwo musizi waliwo ngabo zino njuba time kino ekya Sematimba kya Joano njuba time olwa Sematimba jjano ane obuzava aluddewo kati amawulire era agalemesebwa okukola omuli obuzava nono Shariati n'amawulire amage gaali googera amazima ebisigadde byonna fake. Nozo kitegedde bulungi. So mugenzi Njuki bw'ati Museveni yamutta ku mawulire ago. Kati buno bakanjala musindike eritandika no Kizza Besigye kuba sitala nnyo okwagala kwogerako era njala bagende gy'oli. Ritandika no Kizza Besigye amanya gange nzirumbuye Munnayuganda atasala mu kigambo kyenjogedde ate atatya mu real life ne bw'oliwo nsinga ne batusinkanye mu ggulu oba mu nsinga Uganda ekyuse nga bwenjogera ebigambo byange. Tukuwa ekitiibwa mu byobufuzi byobaddemu n'ebbanga lyobaddemu kituufu naye okola ebintu ebikulabisa nga twali twakwesonyiwa kuba nze nalagira bakomredi bakwesonyiwe naye tukoma okuleka ate osiruwala gwomu okabinja k'abantu 27 abagenda mu nsiko ne mutta akakadde kalamba ak'Abaganda essaazi bwe muwalana emulemesa n'ebyobufuzi. Eyo si ensonga eri bweti weesimbawo emirundi 4 mu byobufuzi ku bwa president nga teri akulemesa kubanga naawe akati wakajja ku Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala eyalemesebwa olw'okuba nti exercise books zaali teziwona n'agamba bwe banemesezza okwesimbawo ndagidde amaanyi n'obululu bwange mu bwetandika no Kizza Besigye but for you ogaanyi okuwaayo akatiko muntu omulala. That is wrong. But my main problem is enfunda nnya ze weesimbye gy'emyaka 20 lwaki essaawa zino ozannya jangu onkwekule? Lwaki gw'omu kabinja alimu 7 aba atandika olutalo luno wiiki tegaali 27 mwali mu bantu abasukka mu 1,000 oli mujaasi omutendeke
omanyi gye bajja mundu omanyi gye batandikawo abasirikale omanyi n'okufunamu funds otambula ogamba Museveni tasobola kuvaako na kalulu si bwe kiri mu nfunda nyanza bwesimbawo wali tomanyi gye basuubula mundu wali tomanyi gye batendekera abasirikale wali tomanyi gye bagula kombati buli kimu okimanyi lwaki gwe akimeta akalulu kasobola kujjako Museveni tewasobola kukozesa tuyo nga gw'omukwabi mu 7 okulwanyisa Museveni the way how you did to remove Tito Okello Lutwa and your bottom. Essaawa zino Kyagulanyi yakeesimba otandawoza na myaka 3. You are trading him omwetololo okola kino okola kiri. The same theory you get about Kasula kujjako Museveni. Naye ate naawe oli mu kuba campaign. So who is fooling who? Bobanga Kasula kujjako Museveni nga you are campaigning era ng'olina candidate mundi Erias Lukwago ani goba fooling. Lwaki togamba abantu bamu tindafunye mundu nina n'abasirikale tugende mu nsiko oba tugende mu kitundu tujjeko Museveni. Leka kusiriwaza abantu. Twakuwa emyaka 20 omanyi okutendeka abasirikale oli musawo mutendeka ne Kyagulanyi n'emyaka 3 ginnawo you are trading him ogezaako okulemesera ovuddemu akantu tekajjako ate oba tekajjako Museveni okola kimbi obufuzi okola kimbi obufuzi kandi weegendereze nali nakwesonyiwa ne weegendereze ebintu by'okubuzabuza bannayuganda tubikooye we are fucking serious. Kwenkuvuddeko Muganda fessanya mwamulayo kye bamukoze buli kimu sijja kumuzaayo naye kino ekifaananyi kyankubye ennaku Sanya bwe yayogeddeko mukomera ngalaga obutali bwenkanya bamukuba emiggo video mwagirabye naye tosobola kujja musibe mu kaduukulu n'omuwalula ng'emikono gyo misibe giri mu mpingo ekinnuma nti omwana emikono gyabadde mu mpingo ekifaananyi abasinga obungi temwalaba video tosobola kuba musibe ng'emikono gye giri mu mpingo. This is a treasonous. Tosobola kuba musibe ng'emikono gye giri mu mpingu. Talwanye naawe. Akugambye bugambi nti kyemukola kikyamu tetulina misango. Obujulizi bubuze. N'abagamba no. Balamu ne baminisita bali bajja mu kkomera nga batusuubiza otuwa miliyoni 2 n'amayumba. Naye nga tetusobola bikkiriza kubanga si kye twalwana tulwana nsi yaffe. Kati omuntu okujja obagamba ekizibu kyammwe ne mukuba emiggo kubanga ayogera mazima temwagala muntu ayogere. Gy'okoma okunyigiriza nnyo ennyindo omuntu n'otamuwa bulinza kwogera bw'abaluka abaluka bubi. Ne bw'oba olidde emmere n'olya amagi n'olya ebinyeebwa n'olya kasooli n'olya ffene n'onyako ekikopo ky'amata olubuto bwe lutuuka okkuba engalabi n'olusiba ekiva mu kusiba ogwo omukka bwe gufuluma baliwo bona bayinza osaasaana kyemugezaako okukola. You are trying to close each and every avenue. But time will come ng'omuntu akyasobola nti who is who. Tosobola kuba mwana munno ng'ali mu mpingo. This is inhuman. Tosobola kuba mwana munno ng'ali mu mpingo. Wuuli ali mu mpingo ziizo. Ali mu mpingo. Tosobola kuba mwana munno ng'ali mu mpingo. Olwedde musibe. Tagenda kudduka. No, ali mu mpingo. Akugambye mututuukirira mu kkomera mutuwa miliyoni 2 watezi miliyoni 2 n'ennyumba gwe n'otukanoga tetusobola bata kubanga tebalina address mwabajja luddawo okubakwata mwabaluma mu maka gaabwe balina endagamu that means enough address
Baina family relatives. Oyagala tuga mwasiba manda Kenya bataina address. Bataina daga muntu. These are Ugandans. Abaina relatives. Abaina emikwano. Abamanyikidwa. Nebo ogenda ku Google no searchinga sanya. Ojja mufuna. Nebo no searchinga ndabu Kenya ojja mufuna. Nebo no searchinga ojja mufuna. Bante bakyetaaga kunoonya togenda banoonyiza ku face. No. Global bamanyikidwa. Mweke nyiri mwakola ky'abantu batunda mu nsi yonna. N'oku mwana munonga ali mu mpingo. Olw'okuba ayogedde amazima. This is wrong. Chicha. James Birungi. Emma Katabazi. Genetically modified general. Kitabu yose mututi wahabula tubasira mutano wa karekezi. Bina bintu bimukola bijja baddira. Remember abantu bamukuba bebananyi n'ensi. You are foreigners. Muli ku visa za gwakodda. Hitler was there. Mussolini was there. Gaddafi was there. Mobutu was there. Where are they? Mobutu tamanyikidwako na mayitire. N'abaana be tamanyikidwako mayitire. N'ebyobugagga byali abbi okwetoola Congo yonna tekyali amanyi biri. The same which is going to apply to you. Museveni ayise when that we speak right now. Temanyi sente ze, temanyi bugagga bwe, naye nga bw'okebera ku gogo omuntu asinga obugagga mu Africa ye Museveni sente yazijjawo. Yagira mu Lugabire. Nga ne kakawunda suuti kalimu ebintu bino okulitibona okulitsa na fooko. Nga n'eminyira gikwata mu ngalo. Right now mumulira buli kimu. Time is going to come buli kimu kikyuke. Whom are you going to explain to you your nonsense? Tewali kubanga pipa bitter. Now mu government mulwa nti babasekera pipa bitter. Mbabuulira. Bwe mulowooza na buli kimu ngenda kimaliriza na kutta. That is a total nonsense. Bwe mbata masobola kutola mugate naye abantu betubonyabonyanga be bannannyini nsi ate nga bali mu Buganda. Bwe tubasinga obuzibu gwawesa, where are we going to pass? Tekuli asobola bba amagezi ago. Kubanga muli basiru. Ate era mwayonka basiru. Era mwayonka musiru. Teri mubbi akubira ndulu ku kizigo. Tabangayo. Tabangayo. Nemuluka mulete malaya zammwe okuva e Rwanda. Ne beesiba ku bannayuganda ngaze okufumbira omusajja mission yakumutta. Abasajja n'abakazi bagwa mu binaabyo. Kati okugwa mu kinaabiro it's a new trend buna obulwadde. Kubanga it's a mode of killing edegekeddwa ku seemwayi. Buli kyemukola kyonna mugenda kifunako kopi. Kati bano be bazadde mujja bawulira. Wadde naye baana mmwe mbasaba mugume tewabawakkiriza olwa miliyoni 2 tebagenda bibawa wabula mugume oba kufa mufiireyo naye tebagenda bawa 2. Okiwulidde? Awe tuli. Tugenda mu maaso. Video etandika butandisi. Mayinza nkwata mpola information yange njala gikwata mpola. Ndowooza kati katugendeko ewa Anita Amongi. Sinagenda mu kitabo. Mukyala Anita Amongi, mukyala Magogo. Nkulamusiza okansubira ntoli bulungi. Gye baliko gy'otosako engalo. Waliwo akayimba k'omugenzi Paul Kafeero akagamba ntoli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Wattu baakuggyako kitiiyo kugenda kutikka lola ya mukyanga. Oba okimanyi bulungi nnyo mu Luganda. Baakuggyako ekitiiyo ne bakuwa kijiiko okutikka lola ya mukyanga. Oba baakuggyako ejjambiya ne bakuwa ejjiito okusala omuvule ku bintu by'okola mu paaliyamenti. Njala soka tegeze eggwanga. Ekintu nno mujja kitegeera ng'obudde bugenze. Anita Amongi mulalu. Psychopath. Gwe noonye ekigambo ku psycho Google kye bayita psycho. Omuntu gwe bayita psycho. Anita Amongi mulalu. Mujja kitegeera ng'obudde bugenze omusajja omukazi muli mulalu. Psycho. Anita Amongi is a psycho mulalu. Mujja kitegeera ng'obudde bugenze. Ebikolwa by'okola nefujjo n'okutiisatiisa bikomye. Speaker Anita Amongi Nalongo Sologeti tuli mulalu we psycho. Okujjako abatasoma face expression, body language ne toni y'omwoyogerera n'engeri gy'omaggulamu maaso
oli mulalu, oli psycho. Ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kumakya matiriti gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo wali mu luko olujjawo gy'olwo Ssennyonyi nga Mayiga akimanyi, Mpuuga akimanyi, naawe okimanyi, Museveni akimanyi, nga ne Ssemwaya ekimanyi, Museveni akimanyi, nga mulinze bulinzi breaking news Ssennyonyi afudde. Twabalaga emmotoka ne tubalaga n'omusirikale n'emmono ya Ssennyonyi omwoloka yayonoleka. Omubaka omwazze nakugamba tulina okwemulugunya nti omu ku ffe agenda kuttibwa waliwo ebigendo n'ogamba nti who is Ssennyonyi more important in Uganda? Mama Anita Amonge oba Anita Amonge surrogate. So you think you are more important in Uganda than who? But now Uganda will share equal rights. You are a public servant. You are in that office on behalf of Ugandans. So tori wa chitalunga gobolowooza nti gwasinga amaanyi. In fact, Ssennyonyi is more powerful than you. If you want to prove, if you want to be proved wrong, Ssennyonyi is more powerful than you. First and foremost, oyina emikono emichafu, history wa mikono michafu. You are a government corrupt official nense kumanyi. Emirundi emeka gye bakumye visa ku international level kubanga bakumanyi. Kati toli wa kitalunga gobolowooza. Kansokeza nnyo akatambi kano nga bayisawo claim ya Ssennyonyi omukyalo no yayogedde ne wagenda kuyita few moments later. Omwana omukyalo ne yavaayo n'agamba nti bagenda kunzita naye yabiyisa ku social media mwenze sikananga information engirina. I am happy that I'm not on social media because I don't want to. Kano sike kano. Kakano ulira bulungi nnyo. No, wano yasiraga nti ali happy tali ku social media. Yagambye I'm happy siri ku social media but few moments later guy yono parada amugamba no oyina Twitter handle. Naga wait a minute. Namunjakazi ndabaga nti ono mukyala psycho yerabira byayogera bako omulamu yerabira nnyo. Kati kambaza nyire kano. Nga Panado mugema mubuulira. Ulira. Speaker, mine is on assassination attempts on my boss Love. Yesterday I heard him saying that you see his life is at stake, it is in danger. Maybe there could be assassination attempts. He's my close, but I don't want to lose him. Maybe he can clarify on that because we don't know. We don't know. My boss. He's my boss. Who is your boss? Who is your boss? Rob. So honorable members. Honorable members. Joke if someone says assassination. Honorable members. Let's not play to the gallery. But a few moments later. Let's not play to the gallery. I am seeing a lot of things. If there is an assassination plan, go and report to police. Who can assassinate a person? For what? For what? Of what value are you? Of what value are you? What? Let's not play to the gallery. Anyway, if that was talked in the bar, maybe some people are taking something. Atuse n'okugamba nti Ssennyonyi alina mugaso ki mu ggwanga yaani talina value nti bayinza okuba nga babyogeredde gye badde banyoola omwenge ne babyogerera eyo ntebirina makulu naye mu kavidiyo kano ogenda kuwulirako few moments later ye kennyini mu bigambo bye ng'akubagana empale ndooza ne kwolwo yagenda ne mubwengula embeera ne zikyuka ng'atidde omwogera bwe bagenda mutta mu kavidiyo ke kamu wano mayinza endula ne information ulira. But I'm saying, for me, those are things that should not even come here. Prime Minister, do us a favor. Because today, they will assassinate one person, tomorrow you hear they have assassinated me. Now I can officially tell you, I have only shared this with the leader of opposition. I have got an assassination report wanting to assassinate me. Yes, it is not a hearsay. Follow it up with the Minister of Internal Affairs. It is a reality.
Yes, up to now. Madam Speaker. My car is still followed up to now. Madam. And whoever thinks is going to assassinate Anita, I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. Aha, mukawulidde bulungi nnyo. Kati ye kennyini bwe yafuna assassination report oba information yagamba leader of opposition n'amutegeezako n'ategeeza nesimanyiseemu ebikoze bitya n'amalizaga nti Katonda yamuteeka mu ntebe awo. Kati kansoke nga baddize mule few moments later ye nga Ssenyonyi yagenda bagenda mutta ye n'awakanya olw'okuba nti omukazi ono amanyi mission. Anita Amongi, if that government changes very soon, our information is going to get out. Ojja kusubira mu ICC, International Criminal Court, and records are there. Kubanga sema tesobola kuddukana records zonna, amaloboozi, records zemuteekayo, ne mission zemukola ku ssimu nga mukubira abaseemwayo, mukubira Museveni. Ani alina okuggibwawo, ani alina okuttibwa. Kansoke nkabaddize wano few minutes later, mukale njala kumanya ennaku z'omwezi. Aha. Kati zaali September 8th, 2022. September 8th, 2022. Yewe yagambira nti ye baagala mutta. Few moments later, kankabaddize wano katono nnyo mukawulire. Prime Minister, few minutes later. Because today they will assassinate one person, tomorrow you hear they have assassinated me. Now I can officially tell you. I have only shared this with the leader of opposition. I have got an assassination report wanting to assassinate me. Yes, it is not a hearsay. Follow it up with the Minister of Internal Affairs. It is a reality. Yes, up to now. Madam Speaker. My car is still followed up to now. Madam. And whoever thinks is going to assassinate Anita, I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. No problem, until you get tired. Byassi Joel Ssenyonyi bibi. Kubanga bw'owulira embeera eri mu Paalamenti olwaleero, Honorable Joel Ssenyonyi yasinze okulwanirira ensimbi y'omusolo ebbibwa mu Paalamenti. Atadde Sipiika Anita Amongi ku nninga ng'ayagala nnyonnyole ku nsimbi ezoogerwako ez'enguzi. Anita Amongi muli wanguzi. Ababaka abali enguzi eva wa Anita Amongi. Beebuuza nti Anita Amongi ye y'ani azannyira mu nsimbi y'omusolo engeri eyo egy'eyonoonere. Joel Ssenyonyi bw'alwanisiza enguzi eri mu Paalamenti atandise okufuna obubaka obumutiisatiisa. Nga ne gye buvuddeko yasimatuka okumuttira mu accident. Ekimotoka bwe kyajja ne kikuba emmotoka ye gy'atambuliramu eyamuweebwa ey'obwa leader of opposition. Omubaka bwe yavuddeyo complainingawo ku nsonga eyo mu Paalamenti nti leader of opposition waffe bamutiisatiisa baagala kumutta. Bino Sipiika Anita Amongi yabiyise ebibozi bya social media. Era n'amusaba agende ku poliisi alipootinge bw'abanga afuna bamutiisatiisa. Naye teweerabira Anita Amongi y'omu era emabegako yavaayo n'alipootinga mu Paalamenti ku nsonga eyo ey'okwagala okumutiisatiisa okumutta. Kano kaali kakodyo kaakufunirako mmotoka. Tujjukira nti bwe yavaayo n'alipootinga ensonga eyo bwe kumugulira Benz gye batugamba yali obuwumbi 4. Ensonga eyo ye yagiyisaawo ng'alina ky'agoba. Ayagala nti atiisibwatiisibwa Paalamenti esobole okuyisa bajeti amugulire emmotoka era yagifuna Benz. Naye Joel Ssenyonyi we yakyogeddeko nga ye n'obujulizi bwe buli obulaga kubanga emmotoka y'obwa leader of opposition tanaddamu kutambuliramu ekyali mu ggalagi ekanikiriza. Ye yabiyisa ebiboozi bya social media era n'amusaba agenda ku poliisi alipootinge. Twebuuza, poliisi ekolera balondemu? Ye Anita Amongi ensonga yogireeta mu Paalamenti yali tasobola kugenda ku poliisi. Lwaki ye tegenda ku poliisi n'alipootinga ensonga yena tagireeta ku ffulo ya Paalamenti? Ye lwaki bwe yafuna okutiisibwatiisibwa bamutte, lwaki mu kaseera kennyini bwe bamuweera Benz ey'obuwumbi n'obuwumbi? Kitegeeza Joel Ssenyonyi bennyini bwe baagala okumweggyirawo olw'okuba abeezinzeemu ng'ayagala bannyonnyole ku nsimbi y'omuwi w'omusolo gye balya ey'enguzi. Kuba twalabyeko era Mpuuga ng'akyali mu kuleebuukana n'obukadde 5 bwe yalya. Era Sipiika Anita Amongi yennyini yamutisse eddime ddala.
ery'okulondoola ensimbi obuwumbi 9 obwayonooneddwa ku kisaawe ky'e Namboole ekyaddabiriziddwa. Kitegeeza Anita Among ye ku nguzi kwakolera. Weekiika mu kkubo lye nti omulwanyisa mu buli ngeri oba olina kuvaawo. Mpunzika ngamba bannayuganda tusabire Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi kadde konna abasajja bayinza okumuggyawo.